Eddakiika tuzibalira ku ngalo ezibulayo koona essaawa 3 ez'ekiro nzira munate okwaniriza ku munyo ku 3 era ag'olunaku olwaliro katugatandikira obutereevu ne afande wabwire yatta omuyiri Sabbiiti ewedde. Ono ab'enganda zibavuddeyo ne boogerako naffe olunaku olwaliro ne bakakasa nti omuntu waabwe alina ekizibu ku bwongo era yagendanga e Butabika eyo n'afuna eddagala. Newankubadde nga jjo ekitongole kya poliisi kyavuddeyo ne kikakasa nti omuntu ono talina buzibu bwonna ku bwongo. Nga poliisi y'eggwanga lya Uganda ng'eyita mwogezi waayo Fred Enanga yavuddeyo n'ategeeza nga nate Ivan Wabwire eyakakana ku muyindi omuwozi w'ensimbi amanyiddwa nga Utam Bandaali n'amukuba amasasi agamujja bulamu bw'ensene agaleegawera ddala mwenda malambirira nti ono mulamu bulungi era talina buzibu bwonna ku mutwe. Ono embeera gye yabaddemu ng'olabira ddala nti muntu ategeera yabadde mu mbeera nnungi mu kumukomyawo e Kampala. Abasawo basobodde okusooka okumwekebejja ne basanga nti byonna byayogera n'engeri n'ebyo byonna bye yakoze nga alagira ddala nti yabikoze ng'omutwe gwe gutegeera bulungi nnyo. Olwawulidde bino ne tugendako gye bazaala Ivan Wabwire. Twatandikidde ku ssentebe w'ekyalo amanyiddwa nga Obiaro Francis. Ono nga yabeera ku kyalo ekimanyiddwa nga Buwalira mu ggombolola ye Masiya natutegeeza nga Ivan Wabwire bwe yagwako ku ddalu era nga tegwali gutyo natwalibwako ku ddwaliro Butabika. Wacha ku CPS nga bulana ku suspecting mbu ateeka okuba nalina division esi ubwongo. Police CPS batuberese form watulawo kwacha e Butabika. Dokita yamwehebeja sianyolekane mbu Abwire alinde sidiunesi ubwongo bamuta ku treatment era ni yabere naliko kwa mutusayo kwa mukobosa hano yaba hano yola yageininga then handi yakubolena kumulimo. Obiaro wano wasinzidde n'asaba gavumenti okulaba nga ateddiramu omwana waabwe kubanga ono alina ekizibu ku mutwe. Ng'efe ng'abakulembeze baye handi basaade baye nende embeera kikukendeeremu naye mumalwayo kano k'obwongo obone mbu sikolwa sino yasikolere ng'obwongo bwesu subuli tamamu sisaba gavumenti niyahabere endayi yehebeejo omwana uno bamusonyiwa. Mu kwagala okunyikiza ensonga n'okulaba ebigambo bya poliisi ebyayogeddwa tutuuseko ku ssomero erimanyiddwa nga Buwalira Primary School eno nga Wabwire Ivan gye yatulira ekibiina ekyomusanvu era ng'ono yafuna first grade wabula nga ebizimbe tusanze biggale olw'okubanga abasomesa n'abayizi bali mu luwummula. Twogeddeko n'omutuuze amanyiddwa nga Samanya Henry nga ono agamba nti Wabwire yatuuka n'okuba nga ate yabulako ku kyalo ne yeekwekako ku mwalo ogumanyiddwa nga Majinja olw'obutabufu bw'omutwe. Wamuleeta eno ng'omwana hayire mu kkanisa Majanja omuntu okwezi kukanya akaluhemu ddala lyaza mu kkanisa seeyo yadahaza paka kwadonede kwachokolezina wamuleeta hano mudala muno bamala bakinga bamwirenje mu ddwaliro ese nga mbola ndi bodaboda akola bodaboda mugasya handi ndi mwehowa kuuka uno. Tetukomyawo okusinziira ku taata Ojiambo agamba nti mutabani we be bamu kwabo abayitamu okulaba nga bwewe bw'emirimu mu mwaka 2026 genda kuz'omwezi 28 omwezi ogw'omwenda ne bamutwala ku CPS mu Kampala. Akinyikiza n'agamba nti obulwadde bw'omwana ono obw'omutwe bweyongera nga taata basalawo okutwala omwana waabwe mu ddwaliro Butabika era nga Ojiambo agamba nti yeewuunya poliisi ya kuno yadde omwana we yali mulwadde bitagambika. Efe ng'efamile nefe kubeera okusumbuka nanga sente Abwire bw'okuba beresaasa information oba ni ku kiro kwenda malesi kandi ku kyayo kuripotinga kuti mbano wamuleeta obukula malesi naye nga poliisi siyatuhonya simumawo siyatuhonya ku muntu we bw'Abwire. Efe ng'efamile nefe kusumbukanisa naye mpaawo kye baakola okutuusa nate bwe baamuwa okuwummulamu ekimanyiddwa nga sick leave mu Lunyanyimbe omwaka ogwa 2021 era nga baamuwa emyezi 9. endelea yakola training yama niyo kyakola sana nyamado passing out then yachaka video byachaka nga aba ku mirimo akotaho akola si mara badirire masindi mara badirire na bakadusa bakokola nga lubaire Butabika kwafumbula kuti mudwayi obwongo. Akubye omulango gutakungula eri poliisi yakuno ekulembera Martin Okotho Chola
wamu ate n'omwogezi waayo Fred Enanga waba babuusabuusa bino byonna ebyogerwa bagende ku ddwaliro e Butabika bajjeyo ebbaluwa omwana z'abadde amirirako eddagala bazirageyo eri kooti. Saba gavumenti isonyiwa Wabwire mulwaye obwongo. Poliisi imanyire olwedde erinde ebbaluwa ekyokufaidi Wabwire yoda yamutusa ku bunduki bamuberesa batuni wakaberesa omundu batuni nota amanyire se bamutusa ku bunduki bamukazisa ku batuni kukiminizi bamanyire embeera kyabwire abeeremu. Maama Jacqueline Nanjala agamba nti mutabani we abadde n'empisa era ng'abayamba naddala ku mirimu egy'ewaka. Bambolela ate ludaala olusinalya nakona nende enjala sinadeeka labe ng'omundu ofwiri ubeera omwana uno banga ate bamubola bati ekhalengo ngeyaba neekhaale samwene emulabirire siyakhowele musitinyinga esyo nakhandi khuwola musitinyinga esyo sikhoba khutaka khwaye nolwaye nikhwokela yakholasi yola musitinyinga esyo sityo. Byasande Charles, Salty TV.